Agaliwo Dean Lubowa Sava abadde yaweereddwa omulimu gw'okusuula Job Joel Ssenyonyi kati ate n'ali mu kutya akankana kubanga omulimu gwamulemeredde kati abamuwadde omulimu bamusuubiza masasi era ali mu kutya atidde akankanye agamba bannaye bagenda kunzita nfudde nze omulimu gwe bampadde gunnemye ssente zaabwe naziridde nazikozesezza bagamba omulimu gunnemye kati bansuubiza masasi era asaba ate Joel Ssenyonyi Lopia bamuyamba mbunna amudduukirire baleme kumutta osanga gwe bano n'abasajja kale katubifune wano okubiwa tiki omuvubuka ono Musa Ssekiranda eita Sava Dean tetwagala nnyo muwabudde naye waliwo security alert gyenfunye njala okuyisaawo mu system ya divide and rule eya Museveni ayina ekintu kya planninga njagala kibateera wano mubeere nga muli aware. Right now tumukutte obulimaawa mu nsonga za countrywide tour za president tumukutte obulimaawa ku nsonga za president ku nsonga za kabaka tumukutte obulimaawa ku nsonga za corruption kati Museveni ayinza okunoonya engeri ya divertingamu amawulire atya bw'ogoberera Genesis oba olugero Dean Lubowa gy'avudde nga gyayagala kulwanyisa Nuupu yonna ekuwa ekifaananyi kye tuyita ekyannamaddala n'ekimyanso oba kyetandiyise reflection ku biki ebigenda mu maaso totya. Waliwo video eyasoose ofuluma ennaku z'omwezi ali 11 omwezi ogw'omusanvu omuvubuka ono video sijja uploadinze yasooka n'alumba Joel Ssenyonyi n'amugamba musiyazi n'amugamba munyiwanjaga n'amulangira nga bwe yaleetanga amawulire ku TV ye n'agasoma n'ayogera ebigambo bingi n'amuvuma nnyo bifo nga tannaleeta kino kati bw'omuntu wange oli munnamawulire nga toli paid to tarnish or to damage someone's name and image without hidden agenda ojja ne information no presenting obujulizi n'obuteeka ku mmeeza naye bw'obanga wasooka kuyita Ssenyonyi musiyazi n'okiteeka wali n'ogamba munyiwanjaga n'okiteeka wali n'omuvuma n'omujerega then ojja n'ekigambo ekigamba nti yafuna 1.5 enguzi ku nsonga za Uganda Airlines kitegeeza nti the first presentation of your cause wali onoonya lutalo w'olutera ku Ssenyonyi nga bakutuddemu bakudriving abalina gye bakusindika but unknowingly nti bakuteeka mu target batya. Ladies and gentlemen, Ssemwai ne Iso ne Museveni kwa assassination list yaabwe omuvubuka ono Dean Lubowa Sava kwali kwa assassination list yaabwe Dean Lubowa Sava kwali ku bantu baagala okutta kwali kati ku target eziriwo kwali nga baagala mukozesanga diversion in the first place. The second cause ejja kuba nti engeri gy'abadde n'olutalo ne Nuupu ne Kyagulanyi ne Joel Ssenyonyi currently bagambe nti Nuupu Kyagulanyi ne Ssenyonyi bebadde mu lukolo okutta omuvubuka ono n'olw'ensonga eyo bagenda tuteekawo okunoonyereza ekiyinza okuggwera mu Nuupu nga abakungu bakwatiddwa n'ekibiina nga bakiggaddewo. Munfuna bulungi nnyo muntegedde nga bwe mbibagamba nti byange mbyogera kate ng'omusezi agula essiyani bwe mbibateera awo ne bituukawo no problem tewali buzibu oba bikyuka mu siba na kizibu as long as nti nze nkyongedde n'enkibateera ku mmeeza sizza wano kumuwoninga just nziza kusindika bubaka okubategeeza nti singa omuvubuka ono baba mwejjiddewo kirembe kujja kukiteeka kuke ku Nuupu oba president oba Joel Ssenyonyi kubanga Museveni ebintu bino abikoledde emyaka 6 mwabatabimanyi ffe tubimanyi tuzze tubisomesera tubimanyi bulungi nnyo so njagadde okiteeka mu public nkikubemu ettaala ekisigadde Katonda y'anaamanya olw'ensonga njala kikona ku Katonda kirwa omuntu yenna
omusajja n'omukazi nga wasomako P1B era ng'olina omukazi olina abaana ng'olina n'obuvunaanyizibwa 1 bw'oba ng'ogenda tandika olutalo otandika olutalo ng'olina omulamwa gw'olutalo n'engeri gy'ogenda okukomekerezaamu olutalo onfuna bulungi tiye olutalo luno lwatandise ng'agamba nti Joel Ssenyonyi yafuna akawumbi kamu obukadde 7 tiye naye omuntu ajja kubuuza ssente zino zayogerako Joel Ssenyonyi yazifuna kukola mulimu ki yakugambe nti Ssenyonyi yafuna ssente zino obutafulumya lipooti naye mwenna mwaliwo nga mulina amaaso Oweekitiibwa Honorable Joel Ssenyonyi yatuuzanga live sittings eza inquiry nga bakunya omukyalo oyo n'abakungu b'ekitongole ekyo era n'amala n'akola report n'agiwa Anita Amongi n'agisirikira mu office n'ayita ne gwe bali bavunana mu office ne bakozi bateesa Oweekitiibwa Joel Ssenyonyi bwe yaleeta report okugisoma mu parliament bagidiscussingeko na biki ebigenda okuddako Anita Amongi yayimiriza session eyo n'abagamba tetusobola kuteesa ku issue eno we yakomaawo kati nze njala okubuuza sente bwagandi bamuwaza kutafulumya lipooti gikola oba zaali za kufulumya lipooti ebintu bibiri tetwetaaga genda walala nnyo ate biki yalidde million 1.7 what was the reason for that 1.7 it was not to produce that report. The report was produced and was given to the speaker and Ssenyonyi came on the parliament floor to present the report. Anita Amongi stopped him and cancelled the report. So sente zogamba zaali zaaki si fere twasoma mateeka netukubuuza ekibuuzo ekyo kati gwe nga gwaga nti professional journalist yasoma amawulire era ng'onoonyereza oli ajja kubuuza what was the main reason as to why that money was issued. Ero tugambe this money was issued to Joel Ssenyonyi either cash in hand, either the money was deposited on the account, who was the depositor, and why the money was deposited there. Such questions otuleetere answer tuyambe kufina ffe tugenda kuyamba ku mulimu gw'oliko n'ekintu kino bwe kibanga tekiriimu nti gwe bakusingisa okole fujja ate gavumenti emale ekugjewo bakyuse olutambi kyenwanyisa wano abasinga obungi temujja kuntegeera. Olutambi lutambula luti nze ngezaako duzza bwete olutambi lugenda clockwise nze njagala duzza anti-clockwise mwe gye mutasobola kutegeera nsonga zino. Luwadde lutambula luti nze nduzza bwete anti-clockwise kubanga ntegedde ki ekigenda okuddawo. Okitegedde ekyo bwe okitegedde ne information gyengazalinza olwaleero Nalongo Sologate Anita Mama Lususu yakuwadde dda kampuni yala kandi company advocates yegenda okuwolereza nengo idalo yose mu bitama kazungu wachi kazungu wachi bakuwadde wachi lolo Anita Amongi akuwadde alaka because bakuteeka muzanyo gwotajja kusobola the end of the day akuwaga agenda kwejjirawo. So kyenjagadde okubeera mu nsonga eyo ngiiseewo buli omu ategeere lwaki era wenjikomeza saagala nnyo okulekaana abantu kubanga nze byange byogera kati ng'omusezi agula siyaani abasinga obuli temwandyagadde ekiwulira naye nkulaza ekifaananyi ky'information gyenfunye nti bagenda bayinza okukozesa ekintu ekyo banoonya kutya batera Kyagulanyi n'abantu be mu kakunizo konna naye akakunizo era ffe tujjawo obukunizo obwo teri mulala agenda kujjawo kakunizo kano ojja kuŋŋaola kirumbu yate obyogedde wandibadde omulekale bamubalula kati gwayagala bamubalule tomanyi kye tuyita repercussions outcomes oba ebinaava mu ekyo. Ku Museveni gw'omanyi yasiba Maketembwe ayina emmundu ku Museveni gw'omanyi nti yasiba Olivia Naluta yamuyeekera ayina emmundu ayina amasasi ayina n'ebbobu ku Museveni gw'otamanyi ku Museveni gw'otamanyi akwata Kyagulanyi Mwaluwa n'amugamba ayina emmundu ayina amasasi ayina pisto ayina n'amasimu ba 750 n'emmotoka bakyagina tundula
kati oyo Museveni gwe mujja muyiga empola ffe gwe tubaddemu ebbanga lyonna era tojja tegeera zituwa nzija nepa information eno era n'ekinyusi lwaki Ssaabasajja Kabaka bamusindikiriza ave Namibia nakira kibadde kibabudde musobola kitegeera nakyo mukitegedde kati oluvannyuma emirimu gye tukola gino tubadde tuzaana okwemulisa nti tunoonya content no ffe tuba tukulietinga bintu bibigenda tukulietinga awareness n'okulabisa regime kyetayagala yensonga lwaki bakugamba nti gavumenti eyina ebyama gavumenti ebeera tena ebyama ng'ate gavumenti bebatukulu abantu webeera tena n'ebyamakulu abantu ffe byoba tujje tubikuba ku mmeeza ne tubibatera waawo mukye mutaagala kutegeera muze mukitegedde bulungi awo nakyo nkibalekedde awo buli omu akirowoozeeko olw'okuba nti abasajja bano tebabaagala era tebatwagala wuliriza ka vidiyo kano kagenda kumala egobe mu kibya bulijjo mbagamba ba indigenous abasuula nga muyita mu Uganda Revenue Authority bagenda bavuwaza nga temutegedde njagala owulirize we bayabiza omusajja wa Uganda Revenue ng'ate nzize mbagamba ebintu bino all along omuntu oleeta ebintu akugenda okuvunaanyizibwako munyarwanda tazimbanga tagulanga motoka talina business yakugerera omusolo kyokka nga ye munyarwanda akimanyi nti missoni yammwe yakubaavuwaza oba missoni yaabwe yakubaavuwaza mulemedde mu business bagenda bakola kye balina okubakola mukiwulize bulungi nnyo gwakyasobola wuliriza balina okunywa kutuzi Baba TV omukulu byayogera bya bulimba oyo omukulu wa Revenue Authority zenakiri yalinga wano obutimba emiliyoni 8 n'ekintu emiliyoni 8 n'ekintu obutimba 1,010 nentolako obutimba 48 nga mputwala Soroti abasajja ne banzijjako emmotoka yange ne bangamba obutimba obwo bw'olina etwagala emiliyoni 10 bwe tukutwala ku Revenue Iganga naye fetuwa omukaga tukuddiza emmotoka abasajja baaganira emmotoka yange n'ebintu byange ne basala ebbeeyi y'ebintu ne batuuka ku miliyoni 3 n'ekitundu ne ku miliyoni 6 ne bampa n'enamba 2 kwemanteeka essente baziriza emmotoka yange nenziruka emagamaga ku poliisi ne mbaloopa poliisi netuuka nga bakwesa emmotoka yange okumala ennaku 3 ne bagisuula Iganga ku Revenue bwe basuula emmotoka yange ku Revenue Iganga nenziruka enakawa nengenda bawaabire nakawa natuuka leeti babakwate bangamba nti tebamanyi yateeka emmotoka yange Iganga ne poliisi ripooti zino ziri nange naga nti emmotoka bagisulawo ne badduka nawunzika nti omwana gwenjogerako akulira Iganga nti mwana wa mukulu gwendeetera ebizibu nze ne bankwata ne bantwala mu kkomera ne bansiba ejjinja ne banta ne bantwala mu anti-corruption code omusango ne gubasinga bwe gwamala okubasinga ne bakola apiiru ne basinga kamisona general omupya n'ateekawo akakiiko kanoonyereze ne kabasingisa omusango aba compliance okusooka babasingisa omusango ne bagamba omusajja ono yasayininga sikiriyali nga juuza ebintu webiti nebiti buno obutimba obw'emitwalo 2 ne siringi 7 bwe bumuleme okukiriyalinga abasajja bambonyabonya ne bankwata ne banzigalira mu kkomera maze emyaka 7 tuwoza omusango mu anti-corruption court olwagize bansuulidde ebintu byange bimaze emyaka 7 mu kooti mu sitowa yaabo ne babinziriza nga tewali wadde n'akantu n'akamu kensasudde owulidde embeera kyeno gye tulimu olina kukwatako ebintu byo nti mwana wagundi kati era omukazi olwo yali akulira Iganga juzi yansindikira abajase wange ne batwala abaana bange bonna ku ssomero ng'akola revenge nga bamuteeseyo mu kitongole ekyokumazzi n'abatwala abaana n'abali ku ssomero ne batwala n'abali eseeta bonna ne babatwala nga mu nnyumba buli gwe baza tebasanga mu kitule nga bamuteekako empingu bamukumira mu motoka boogera obutimba we buli ng'akola revenge owulidde mmwe ekiziro ebintu byonna mwabifuula byammwe era oyo omusajja oyo naye yakulira Revenue Authority musajja wattu naye bambi naye ezaako okubanga nyamba naye nga buli sawa bamulimba nga bamugamba oyo musokaali bwati ogenda okukakana nga babasinze ne badduka ne bakola apiiru ne basinga ne badduka ne bakola biki ne banteeka ku musango ku ssaawa 3 ku makya nga ndi buli mwezi ssaawa 3 nsula jjini mpangisa emmotoka entwala mpangisa abankuuma mukulu bafula mu kkubo bambonyabonyeza nnyo nonya nawakubanga nenkyabuze wendaga nekati ndi mu nyumba muno sifuluma era bwe zibandetera nobutegula bwonna nabubikula bwonna butonya bwonna enyumba ndeesa obutimba nabuleetera mu nyonyi nejja neeraningi obanga ku nyumba waggulu naye
nembu mu butegula waggulu mu nju ne balumba omwana wange omulenzi nju ne bamugamba simaawo butimba buli mu ttaka ne bavaawo ne balumba ennyumba ya neiba ti ennyumba ya neiba eseetawera lwaki tagigulawo ne basala amakufulu gonna ngera oyo mukazi yanjigganya nze sifuluma wabweru paka ndi mu nju muno mbeera owulidde kubanga mwana wa mukulu tayogerwako owulidde n'olowooza ntulowooza tukole ki okwata oti omuntu nemba w'enamba bbiri nti muziteekako sente bano bansaba sente naye baabano mubakwate ebintu byasasula omusolo ate nemukwatamu nze nemutwala mu kkomera owulire banka nezitunda ebintu byange byonna kwewuba ku musango nguze baba baloya 6 okakana senguze baseggona be basobola okuwoza enkula be bawe sente mu kooti bawaayo sente nenzeeko mu kooti mbawaabire baleesa abajasi bankubidde ku kooti empapula zonna we ziri mu mawulire sigaze enamba zange zino kibirango ngikuleetera obirabe empapula zonna mawulire empapula zirina 30 zonna zikubasitole mawulire naye nga teryampuliriza nti omwana wa mukulu owulidde nanyena nenyonyola kamisona genero naye nga okutuuka waali nga tebanzikiriza kumunyonyola owulidde okakana nfiiriddwa ebintu byange byonna biweddewo ku misango okakana banziriza ebintu bimaze emyaka 7-8 owulidde kiki kyetuliko owulidde kiki kyetuliko kiki kyemuliko katunoonye gye tulaga tubalekere eggwanga lyamu akatogenda tukwetaaga buli munnayuganda munnaffe tebabaagala tebalina kyebabaagaza myaka 7 musajja gambye kanoonye passport anoonye wafuluma eggwanga Uganda libalekere oyo soomu bangi oyo asobodde okukuba essimu n'ayalya Revenue Authority kyetubagamba tebabaagala kyovulaba mbanyumiriza mu kiggula luggi kiri omwala omuntu omu gwanga yankubire nambuulira story nenjibatera mu kiggula luggi tuyina abalalu bangi naye abalalu abali otabekasibe balalu eri abalalu balina visa balina passport balina n'obutuuze mu nsi z'abazungu bawagira NRM bibalalu abasinga obulalu ku nsi kuno bw'owulira omusajja ng'olwo n'atuuka okubanga myaka 7 amazeeko bizinesi n'ennyumba n'abaana abasiba naye n'ayagala kufuluma ggwanga eri abafiiriddwa ssente zaabwe empitirivu nga mudda omuseka bw'owulira okubonaabonolwayo kubadde mu country tour mu Western Region ya president weewuunya ensi omusajja n'asasula ssente z'ebisaawe ne bakubira nannyini kisa mugamba okuggyako ng'okooyo okubeera nannyini ttaka eryo oba ng'okooyo obulamu bwo tebagenda kutuuzaawo olukuŋŋaana ekisaawe kya NRM kati kino kanki bagamba lete mukimanyi taamu eri ewedde ya Pirato gye yawangula ng'ovuddeko eno yagula rediyo n'agula TV n'agula ebisaawe byonna ne conference hall mu ggwanga lyonna nga takkirizayo muntu n'omu amuvuganya kuba lukuŋŋaana bwe mpulidde ekigambo ng'omusajja nannyini kisa president yasasudde mbu yabamuga ekisaawe kya NRM temukkirizibwamu wa kibiina kyonna kubwamu lukuŋŋaana n'enzirayo emyaka 7 emabega okujjukira ekintu ekyo nti kyaliwo wa Piraato nga takkiriza muntu yenna amuvuganya kuba lukuŋŋaana mu ggwanga eri ng'ebintu byonna yabisasula byonna tetubagamba kyekiyinza n'okuddako kati gweŋŋamba otya nti private property owned by a citizen of Uganda doing his personal businesses that he or she is restricted to carry out business with the different people in Uganda. President Nancy Radio Stembaji kwese mbagati either tubajja ko license ne tubajja ku mayengo okukyaza Kyagulanyi the same system ne bamu blocking main entries eza buli kibuga ne bamutwala okuyita mu byalo kilometers 10 okutuuka ku venue nga basula buli district basindiseyo ab'amagye abapoliisi aba SFC abapuso abafuso abapupu aba buli kimu dokulugi tototototo achiwe nankogu titukuleba mu rukuŋŋaana lwa Kyagulanyi olusomero lwa people power titukulebayo luggi ku luggi buli district Robert Kyagulanyi center mu gyabadde nga bagenda luggi ku luggi bakozesa ATM ne lusiwanu bombega bona tetukula mu lukiiko lwa Kyagulanyi kujja ngo yarasemuka ku kyalo ne webuuza
nsi ki gye tubeeramu nga you restrict people's rights okuba they don't exercise their rights. Buli avenue mugiggala, buli avenue mugezaako giggala, naye mbabuulira mukola nsobi, mukola nsobi. Avuddeyo n'amaliriza enkuŋŋaana ze afunye disappointments lwakuba nti abantu bawaganyiza ne bajja ne bamulaba in numbers kyembadde temusuubira. Naye nze ekisinza okozi gye nviiri ku mutwe Mukama nsaasira bakabulaza West eri bubi, western side of the country eri bubi, terina ku oxygen eri mu intensive care unit talibu. Zakibula tebaagala bagendeyo west oba gye tuyita ewaffe mu Baganda baffe abali mu western side omuli Abakiga, Abanyankole, Bakibo bali bubi. Ebizimbe ndowooza biri mu mbale wasigadde wonna wali. Abadde nga agoberera tuwa ya Western Uganda, njagala owandiika wano byenjogera wano bikyamu. Njagala abantu 5 bokka ng'obadde ogoberera okuva lutwatandika tuwa eyo. Abantu 5 benjagala kuno abadde bagigoberera okujja obadde togigoberera towandiika wabyenjogera bikyamu. West gye tuyita West ekoma mu mbale wasigadde wa mugenyi waayo akugambye I saw it and I cried. Simanyi oba oli waawa oba ndabyeko mugenyi, oyinza okuba oli munyoro oba oli mutoolo wafu. Naye bo babuuza when they steal the taxpayers money, where do they take that money? That money goes direct to Rwanda. That money goes direct to Rwanda, and they have invested in the so-called capital city of Rwanda, Kigali, heavily, and other small towns or districts in Rwanda. But Rwanda remains the same as it was, apart from the capital city, Kigali, whereby these so-called Banyarwanda who come afraid to be Banyankore, they have stolen billions of dollars from Uganda, and they have invested that money in Kigali, Rwanda, heavily. They left our country, especially in Uganda and the other parts of the country, poorly, as it was since 1980s up to right now. Right now we are. When you see that, when you enter the capital city, as if it's a rural area, the capital city, Kampala, Engudo. Afuzi b'amatole zibalekawo zikyaliwo, amini zirekawo zikyaliwo, the same malwaliro, the same nguudo, the same political structures, kutta kuwamba kola buli kimu byebiriwo tekikyukangako. Peaceful change of power again. Right now we are in dilemma, but let me tell you one thing. Be happy, stay strong, tozikiza. Wachi. Tugamba nti obwato bufa magoba. Lukujja webajjula litonere kutwala webasaaniika. Lwaki lukujja webajjula nekutwala webasaaniika? Mulwanyi olutalo lwa Comrade okuva mu 1996 okutuuka olwaliro naku z'omwezi 19 omwezi ogw'omusanvu 2024 olw'okuzaganya Museveni atawangula kalo wadde n'akamu nga zaakozesa amaanyi g'emmundu. But njagala obeere critical ennyo ng'owulira ewantuwa. We the indigenous Ugandans, we are very lucky. Why are we very lucky? First and foremost, Katonda yamma Janet Kataho omwana omulenzi. Kyandibadde kibi nnyo nga Janet alina omwana omulenzi. First point. Second point. Museveni bwe yava mu nsiko yakola endagaano nnyingi nnyo ne ba comrades banne bonna, both Abanyarwanda ne ba indigenous Ugandans. Bonna 100% yabalyamu enkwe.
95% n'abettira bo bennyini. Teyalekawo space to groom oba okukuza n'okutendeka omuntu agenda omuddira mu bigere singa abaawo ekizibu. You should celebrate that. Agenza okujjukira nga it's too late mbwaleeta dere drinking general atagendangako mu lutalo atayina digiri nga n'amagye agasomera mu ddiiro nga buli kimu takisobola kati mbu bw'asuubira okuleeta amudire mu bigere ate tamwesiga kubanga amanyi ensi temwagala. Alright, we twogerera wano, this is a breaking story. Yoseri Tibahaburwa Rutabayisirwa mutabani wa Karekyezi si afuga eggwanga Uganda. Museveni dame abamanyi dame abambazize bengoye z'abakyala n'abaami obuno bugologosi bategako engoye nosanga akasajja kayina kambadde olugoye akakazi kambadde akazi gakanyumengenda gulolo tomaze kwetunda kufigayo fige kulinga ekibbo obe kulinga ng'ensawo y'amanda obe ensawo ya pamba bwonoloza nti akakazi akali physically fit kaddame olugoye olugulu ogenda faanangako ye situation Museveni gyalimu. Temugaa nti mbavuma mbabuuli, this is a reality, mbabuulira bintu byange. Kino nkikutaddemu ne nkikutegeeza nti Museveni mutabani we gwaga nti gwagenda oteekawo essaawa zino abanga omuntu azze okugula olugoye nga guludde ku ddame kaddame kaakolamu kalina figa kalina entumbu empale kakutte bulungi kati gwonoga ezo bwenza abaana nja kulabika nka kaddame n'ogenda mu dduuka n'obagajjala olugoye bakwa sayizi eno olwambala kumbe gwe tomaze kwetunda figa yeefaanana etya. Oli olimu amagondogondo olimu ebinyamanyama oyiikayiika kati ogenda oddwala yewe banzibi naye nga sifaananye kaddame kale kubanga toli kaddame. Kati essaawa zino twogerera Museveni ddame Salimu Sale Kisawuvuga we twogerera yafuga eggwanga Uganda ng'alifugira ggulu amuyambako ye Janet Kataaha oba ye Janet Kembabazi yamuyambako nga n'empapula zonna ezisayiningibwa nti Museveni yazisayininze Museveni wamuleetera butezi n'asayinga tasomye ndamuli basayininga bo bw'aba si Janet abeera Salimu Sale kyovola buli pulaani yonna ne puroguramu yonna ey'obufere y'obubbi neya buli kimu n'eddiru zonna owuliranye ekigambo ggulu ne bw'owulya palamenti saga corruption emivuyo gyonna girimu Sale kubanga essaawa zino yakola ki yali mu nkyagi okufuga eggwanga lyonna. Naye fun enough oli sibagambye nti ye dame ate ono ye General Salimu Sale Kisawuvuga musajja wattu lwakeesa lwabala nga nkoko ya mutamiivu temanyi lwanaagirya lwanajja nga wala gyamukubye agirye atya. Nabagamba dda embeera mwali era mukimanyi bulungi nnyo nti alina n'ekisawo kye kyatambula nakyo ekyabiki alina n'embwa z'ejjamani zino German Shepherd alinamu zi German Shepherd alinamu na buno obwa bugundi buno bulagayi bumbogolera buli kaseera ate fun enough Museveni sanctions zijje zisinga obungi muhozi wasobola okugenda Rwanda oba Dubai oba China oba Russia instead atasobola zigendamu kezibizinesi za East Africa. Salimu Sale bamuteekako travel ban ne bakuntumye the moment they left the 1986 Gorilla War ye bamuterako embago we bamukwatira wona bamukwate bamusiba kyobola tuli musanga nti agenze mu nsi gundi achombadde mu kimanyi so tayina option either kufiira mu ntebe obanga tukoze kyetuyita kirimu planninga ekyaggi ekyo ne kijje ne kimuyolawo otherwise yamanyi nti alina kukola ki dayola we bwadde ajja kukola okwogerako eri kuba n'ekyambu agenda kwogera kye bateekawo mba agenda kwogerako wealth creation. Who is wealth creation? Wealth creation is General Salimu Sale project. Niyo omuntu agenda kubuuza physically osobola okulaga wealth creation weeriteriiwo genda olabe ku mitimba bano buli lwajja okwogera is going to talk about wealth creation. Bwasi wealth creation agenda kwogera ku security situation mu Uganda either agenda kwogera ku Congo okitegera
kati enkya bagenda kwogera ku wealth creation ndoza nayo kankanga abantu boteekalakaasa ezo na bintu bya genocide musale byamuwandiikira nga ddame yajja atula amusomera ebintu bye ng'oli bw'ateekinga orders kati what a chance nti abatiisa baliko sanctions abatiisa balwadde nnyo tomanya ani agenda kusooka munne kufa tomanya ani afaddi nga mukyali ku bino ebyokudda mu kulya mu nsolo member parliament mulya ssente mwewulaganya nga bafuka bana babaga mukole kitu mwagala kikola ffe tuli mukulwa namwe tulabubi bye tubaga mbisaamu amaaso katonda tabangako musiru buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero. This family is going to suffer ate obusiru ayina obuyonke bo kennyini badidde ssente z'eggwanga ne bazifulumya eggwanga esigale bazizimbamu e Rwanda. Yensonga lwaki gwe njagala oddeyo owulirize buli minisita bw'ajja n'ayogera we are warning you whoever come to plan to demonstrate we shall kill you. What happened in Kenya, it won't happen in Uganda because the security is available. We won't tolerate that nonsense. Ladies and gentlemen, akatali kabbe amakumbo olya osula mulyango. If you are not in a panicky mode, does it require you to come to start intimidating the citizens? If you are not in the wrong place, you are in the wrong place, dealing with the wrong people, already mulimu overstay. Mweke nyini muchimanyi, the world knows that you are not Ugandans. Echo muchimanyi. So, boto tidetewetaga kujja kwogera ku nsonga. Okitegera? Minister of Internal Affairs n'ayogera. Typically yakyogera. Kubanga yagamba, at my age, I don't think I will go in exile. No. I'm already old enough. We had our time passed. We have kids. Where are we going to put these kids? So we need to initiate with these people. We get peace in our country. Me, I'm not interested in going in exile. Kubanga akimanyi generation by generation wekintu kikyuka. At one time yagamba, whatever these young people are doing right now, it's exactly what we did. Yabaga nti abaana bakola essaawa zino naffe be twakolanga, but lucky enough this generation, all these boys and girls, they are somehow peacefully because they can speak. For us, we didn't take our time to speak. We went directly into terrorist groups, waging wars, killing people. But these people, they have initiated the peaceful means of talking or demonstrating. Yabyogera Minister wa Internal Affairs. Neyaga bo kyebakola mu ntandikwa kyali kyakutandikira kwenyigira mu bikolwa bya buyeekera, kukuba bantu, kubatta, kucyonola. Ffe tutandise na kwogera na kwekalakaasa. Kati lwaki bo abatyo kwekalakaasa badiployinga amagye across Buganda with what? N'olya Pastor Mulamba naye nga si pastor, ono bagamba top commander wa M23 gomuyita Pastor Bugingo, Yonzimana Bugingo, alina ne church Rwanda nga ne bagiyita Pentagon. Era I'm here to tell you, whoever is waiting for Pentagon in Uganda, it won't happen and it won't be there. Pentagon bagizimba dda Rwanda lyazimba Pentagon. Nezine ndiga za Uganda oba ndiga kiba oba ndiga za bitanga. Oba zine ndiga z'obuwalabu ezirina embobe ennene zingana endiga zennyini. Akasajja kazimba dda Pentagon Rwanda gyeri. Genda oginoonyerezeeko bajja kugadira ombuye musawo Muganda. Buuza kalina Pentagon Rwanda kagizimba dde waawe gyeri. Kyovula gyenagamba bwe temugenda kwekalakasa. Bible yennyini temuli bintu bya bufuzi. Kati gula okuba nti oli political commissioner go badiployinga mu church, ye tactics gy'okozesa okutiisa abantu. Mbwe abaana bali mu America ani yagaana okuzala mu makula
omuujiza ekiwojjolo emyaka gigenda mukaaga teri wadde akaana akalema akapama mulungi. What went wrong? So system gye twagala okujja abantu mu buwambe ye system gye muteeka abantu ne mabulira stories zitasobola kukola nga ne Bible ekugamba nti ataakole n'okulya taalyenga. That means you have to let your followers to go and work. Then the remaining small time they have in the evening or every day in the morning, they come, they praise the Lord, as simple as that. But 24/7, 7 days a week, 30 days in the month, you encourage them to come for prayers. Bagenda kola dinga ate obaagalamu esente. Nga ne Bible ekugamba nti bw'onooba tookole n'okulya toolyenga. Bible nekugamba nti otyanga kitaawo n'ennyoko lwaki otya bujingo? Who is bujingo? Imagine a foreigner, a camouflage that he is a Ugandan. He is not a Ugandan, he is a true Rwandese. And right now all of you have been waiting for Pentagon to be built in Uganda. That gentleman already built Pentagon in Rwanda is there in presence. Weri mu Rwanda Pentagon mukinoonyerezeeko. And 70% the money is collecting from you is spent on M23 rebel group in Rwanda. That group is supervised by his big brother and his sister who stays in Tanzania. Netu bagambe ensonga zino temuwulira. Era mulinda tujje tubagambe n'ebisingawo ku ebyo kubanga mwemulisa temwagala kutegeera. Mujja tegeera ng'obudde bugenze. Ffe tugenda bbaluwaako. Mujja tegeera ng'obudde bukoze eki? Ng'obudde bugenze. Alright. Buno obaka njala bugende eri ba MP mwenna, aba National Platform, ba councillors, ba chairman of 3 n'abakulembeze mwenna, n'abeera ne president. Waliwo akasajja aka ISO nga kano kakola mu ofisi ya Mpuuga bakayita Tumuhaire, kakola mu ofisi ya Mpuuga ke kakulira abavuka bonna bali ku mitimbagano okusaasanya ebivuma President Kyagulanyi Ssentamu Joel Ssenyonyi saako n'obwondo bonna obuvuma abasajja b'opposition n'okubasindikira abasajja abega okulaba nti babatuusaako obuvune n'okukwata abantu bonna. Akasajja kano bakayita Tumuhaire, kasajja ka ISO era nga kaludde kakolagane n'Empuuga. Kankabazumingire mukalabe. Ali mu saati enjeru so sali mu jacket sali mu coat, akali mu saati enjeru akasibye tayi, akayina ennyinde kalinga omusokoto gw'enjaga obanga ennyinde kalinganga akagatto k'embizi ng'omutwe kalinganga omutwe kalinganga ejjinja ko baseeseza obuwunga oba ko baseesa eki obulo akakali mu saati enjeru ako kasajja ka ISO kakola mu State House katuka Mpuuga kakola kebimu okubega opposition n'okukola emirimu gy'oku social media kano kenjogerako kano ako omuto kalinga olubengo ko baseeseza obulo. Ndoza mwenna ba MP ba kansala baani mwenna abali mu opposition nga muli kumala mutuufu ke kasajja bakayita Katuhaire kakozi ka Mpuuga n'abalabo bonna abali mu kukola emirimu egyo. So ensonga endala mayi twagala kuyita mu bwangu budde tulina butono, tulina obudde butono nnyo. Kansula nti kisawavuga kwoli wano ng'oli mu ggwanga lere weetuumira erya Northern Uganda gy'ofutubbala. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwokusatu omwaka 2025 kisawavuga nga tannafuuka Lugojamye nga bw'ali yayogera ebigambo bino. Yali lukungiri nga tannafuuka na General akyali Lieutenant yasoma bw'ati yagamba bw'ati Lieutenant General Karebu akandana ko Salimu Sale Kisavuga
has predicted tough times ahead of Ugandans if they don't cope with the current political environment. He said if politicians do not change their talks, the future will be tough. He did not elaborate. Sari was speaking at the Thanksgiving of ceremony of baptism of Joel and Angela, children of MS Inidi Kankunda, a state house employee. Kati bino yabyogera mu 2:5 tuli mu 2:24 y'emyaka 11 bazze bakimanyi nti ebintu bigenda kukyuka. Kikagero kali kenkunyumirizaako emabega bakimanyi ye system gye badde bazze bakozesa okutiisatiisa n'okubuulira babbo kennyini bakimanyi kiki ekiboolekedde naye balina ekizibu kimu kyekiruwa. Ekizibu kye balina bakiyita intimidation. Bakanga bamala okukanga ne bagattako akagambo ke bayita resistance. They resist where it is necessary. Intimidating kwe kutiisatiisa ne baresistinga mu any situation okulemerako mu kimwandiisa okulemerako. Kati lwaki bakikozesa? Bakikozesa olw'ensonga yino wano wammanga. 1. Emitendera gyonna omuntu wa bulijjo gye yandiiseemu bwe baali bava mu nsiko baagiggalawo. Gyegeruwa. Remember batandikanga Flonasa ekibiina ky'abatujju. Mumpulirize bulungi wano jala mbere nga mutegeera bulungi. Batandikanga Flonasa ekibiina ky'abatujju. Nenga ekibiina ekyo kirimu ba intelligence officers abali mu government y'Obote ne Amin. Those are the two key points. They started as terrorists in 1970s. Naye ate mu ba terrorists abo mwali ba intelligence officer abali bakulira ebyokubega. Yensonga lwaki 60% of the Ugandan budget egenda ku intelligence. Sentenda ne bazikozesa to create more rebel groups across the country so that teberayo muntu yenna afuna kirowoozo kya kutandika group yaabwe yeekeranga si yaabwe. Obonfuna Museveni ekimusindisa amagye across East Africa ne Central Africa eyagikozesanga backup nti ni case wabera muntu ina guyekengera asobola creating another group nebera parallel kweno nenga they are in communication. Whatever they do they know that they are communicating. Dozo mukitegedde bulungi ku nsonga zino. Bwamala ekyo najja natekawo system yaba RDCs, Residence District Commissioner ne Deputy Residence District Commissioner nga bakiikira interest za president yennyini okuva ku district mpaka ku kyalo wansi. They make decision, they just report to him. Natekawo buso pupu kiwonna okuva ku paka ku kyalo wansi nga bakozesa advantage gye baalimu mu regime ya Amin ne y'Obote eyokuba nti babega okuva ku kyalo kugombolola kumuluka mpaka ku district ye system gye yakola. Kati namanya nti how am I going to handle the politicians? Mumpulirize bulungi nnyo. Himself yakimanya nti bwe tugenda mu byobufuzi ebyaddala talina chance ya kusobola kuwangula kallo. Nakosa system eyo compromisinga bannabyabufuzi. Batya akugamba am the general
I'm the fountain of honor of Uganda. Yes, you're a politician, but we are going to discuss national matters. You are here as an individual. You represent yourself and your family. Live with the people who will handle them. Kati najjanga akulietinga abantu nga bateka ebibozibozi ebibawukanya n'abantu baabwe ku ground. Najjanga kyovola batekawo kyankwanzi. Eyo kyankwanzi ngenda giyita laboratory ey'okwoza obwongo bw'abantu. Najjanga abozo omuntu ayingira ekyankwanzi nga muntu n'avayo nga avayo nga nteze mu maleeto ng'obwongo tebalina. N'akuwa confidence nti you can represent him anywhere wali nga newadde taliwo, you can represent him. That's why tosanga chairman wele so nga NRM ayogera ayina obuyinza bungi. Chairman wele situ no sanga ne ba informant bayina obuyinza bungi. No sanga buli muntu yamuteka mu confidence saying you can without me the moment you report to the authorities that this has happened. Bien njogera kondoza physically mu bimanyi bulungi nnyo. Bino banyumiza bintu biri ku ground. Sikutiisa sikola ki nkubuulira otegere ekintu kiri ku ground. Okitegera? Abamu bwe yabafunanga n'abatwala mu system ye. They resisted okubeera mu system ye. Kyeyakolanga ng'akozesa ekitongole kya Chieftains of Military Intelligence yabawanga obutwa. Olwo ebiseera bali tebannamutegeera nti mutemu n'okusukka ku kyebamanyi. Era mu teri regime ekyasinze kutegeka party, conferences, seminars, outings, handouts, trips nga government ya Museveni awakanya wandiika ano comment njagala abantu bataano bokka to confirm this. Teri government yali afuze mu Uganda ya Museveni ng'ekoze ebintu bye mentionings awo njagala wandiike wano. Njagala abantu bataano wano. Nga ebula dakika zizi nebula dakika 8 njala fundikira na kino kyonna kino kyokka. Nakafunda ko bano bameka basatu. Bana batandise gikwatamu bataano mukaaga. So in that system or policy, some people thought that they were favored, that Museveni loved them. They end up being poisoned in that system. Nebali obutwa ne balwalanga cancer ne bafa. Abduct ne bafa. Yatta abantu bangi in that system ng'akozesa iso ne semwayi. Yatta abantu bangi nnyo. Mu system yatta abantu bangi nnyo. Na getting a lead off of those all abali bagenda omutiisa bate bakkiriziganye nabo. The same thing which is taking place right now, until when we came on social media, we started to expose him. Abadde luck enough bawonye, abachina urban excitement ne trust Museveni, they will die and he's still going to kill them. Nga bakyalooza nti he doesn't love you. He just uses you n'akulekaawo for his personal interest to protect his city and his family. That is it. Bwe yakulemanga mukatwa yakusetinga amasasi. Bw'atakusetinga amasasi nakusetinga accident. Bwe atakusetinga accident yakusetinga nga abatemu. Bw'atakusetinga nga abatemu yakusetinga nga system ye nyini ng'okola business n'akukubisa stress mu business mu revenue masomero mu buli kimu wonna ebintu babitwala. N'akukuba omanyi stress byaddala temanyi siriimu, stress temanyi COVID-19, stress bakubisa stress n'egenda ogulu. No sanga omusajja nga atambula ayogera n'omusajja. By the way, nali simanyi lwaki abantu batambula boogera.
nalidoza balwadde ba mitobalamu but when batula asine enkola research nazula tabantu bayine bizibu bingi oli ayinza okwamba yali mugagga nga alina ssente ze nezigenda nga alaba nezigenda nga bamucyankalanyiza mu business omukazi amucyankalanyiza naye ng'ogenda okutuuka okula history nga bonna abaze bacyankalanya bannabyabufuzi bonna bakazi baakabano ng'abakazi bacyankalanyiza abasajja babase Museveni abantu bakubisiza obukubiza stress n'emukuba n'emutta n'alaluka bangi nnyo kati goza mbwa abagala nnyo era bw'olaba buno obusajja obuli emmengo nga bukola nekira kanfundikira wano mu ddakiika 2 gwe wenna omuganda alikolo ng'owabeerako emmengo wasaavingako emmengo banga mmengo gitegedde butegezi the same scripture Mayiga gy'akola gy'ayitamu n'ebintu by'akola 95% ye system ya Musa kati Mayiga ali mu kugiimplementing ya mmengo bwe tukibaga mugamba abaana balumba bitiibwa abaana basanya obuganda no we are stopping something bigger than what you think or what you thought. Chinene nyo Museveni kiyasooka okukola. This is exactly Mayiga kyakola. Compromise, assassinate, intimidate, represent yourself as you are the savior. You are the gentleman allowed. Nobody should present himself that is in front of you. You are supposed to be ever in front of all of them. If the worst gets to worse, make sure you confuse them, create diversions. Exactly, Mayiga tulimu situation imbi creating a function okulaga abantu nothing bad is going in Uganda. Exactly ebintu binini byakola samufira simache muri nsasula abandi mpadde bimuli bwe mwani bimpadde ngo budde bukyali bwenda banga mu mpe buli byanga budde bukyali bile material badayinza biba mu mpe buli byanga bukyali mu mpe buli byanga bukyali abasoma amawulire abasoma bikibire ebintu bade tubasibula bibaga banayi abufuzi bibagambye bibasomeseza mu mpe bimuli byanga budde bukyali Kurakatunda n'ensi ebyo ndowooza bitegedde bulungi abiri mu nsi yaffe ebiri mu ggwanga lyaffe buvunaanyizibwa bunange okulaba nga tutegeeza ensi eno okugijja mu mess okuzijja mu stagnation eno gyerimu okugijja mu bubbi mbukumpanya buno bwe tulimu tugiteeke ku mulembe ku mutendero omulungi ffenna gwe tuneeyagaliramu era ffenna gwe tunaatambuliramu naye ng'ekyo okikola ng'omanya nti otereeza Uganda ku lw'abaana bo ku lw'abazzukulu bo ku lw'emigigi emirembe ginaddako gyeyagalire mu nsi eno gireme okusanga nga yawambibwa gwe kubamu akafaananyi wobeeredde leero mu ggwanga lyo ng'obonaabona bw'oti ate olwo teeberezaamu emyaka eginajja singa ekintu kya Museveni ne family kigenda mu maaso olwoza eggwanga liffe ligenda kubeerawa kwe kufuuka emmomboze z'owulira nti abantu baffe bagenda kufuuka emmomboze nga tebalinayo babeera nga tebalinayo batuula nga tebalinayo beeyagalira kubanga mmomboze ensi yaabwe etwaliddwa babateeke mu kampusi z'abanoonyi b'obubudamu mu bitenti nga babeera eyo kubanga baafuuka emmomboze kati nno buvunaanyizibwa bwo nange n'oli ffenna wamu tulwanire eggwanga lyaffe tulwanire abaana baffe tulwanire abazzukulu baffe tuleme okufuuka emmomboze mu nsi y'abajjajjaffe mbaagala nnyo mwenna Dunda Lugaba namugire kwata kumira mpiransi babakuume tujja kuba tuddamu Fivex